yakyalinga akakiiko ali ak'okujjanjaba taata wange. Nebaza nnyo ab'oludda olwa opposition oba oludda oluvuganya gavumenti omuli omwami Bobi Wine. Bobi Wine yankubirako kasimu era ne National Unity Platform nga bakungubagira taata wange omugenzi Tamale Mirundi Senior. So aba NUP, aba FDC, aba DP bonna batukubira ku masimu era ne batuweereza obubaka obutusaasira. Nebaza nnyo baminisita bonna, Honorable Nyamutoolo, Honorable Balamu, Honorable Kasolo, Honorable Sam Mayanja, Honorable Pases Namuganza, Right Honorable Kadaga, Speaker wa Parliament, Speaker Anita Amongi, Honorable Basalirwa, Honorable Nsereko, bangi n'abamu sobola kubamalayo ba Honorable bangi. Nebaza nnyo President Museveni olw'okujjanjaba taata. Byonna President yabisasula nga taata akyali mulamu ne taata we yafiira era twali tumutwala bweru. President yasindika badokita be ekiro taata lwafa bamukoleko save dene nkyagenda ebweru ekitaasoboka. So nebaza nnyo President olw'omukwano ogwo gw'otulaze nga famire n'okujjanjaba taata wange. Nebaza nnyo Vice President eyabadde omugenyi omukulu ku maziika, Retired Major Jessica Alupo. Nebaza nnyo Prime Minister Honorable Nabbanja oyo yatukubira ku ssimu. Nebaza nnyo Deputy Speaker Mwami Taibwa oyo naye abadde wamu naffe. Nebaza nnyo mukulu wange Hamu webale kwagala taata. Hamu webale buli kimu, webale kwagala taata. Hamu oyo taata buli wabadde alwala Hamu abadde nga atuyamba. Hamu ayambye nnyo famire yaffe. Hamu buli mbeera Hamisa abaddewo ne baba Yasini ne baba Hamu mwebale nnyo nnyo nnyo. Nebaza nnyo Frank Gashumba, nebaza nnyo Kojja Kimbowa ye yaleeta ebyokunwa mu lumbe, yakola live bandi abantu ne banwa ne balya. So Kojja Kimbowa oyo yatuyamba nnyo mu lumbe, abantu ne banwa, yabagulira omwenge Kojja Kimbowa mukitegeera. So Kojja Kimbowa webale nnyo. Nebaza nnyo SK Mbuga yajja. Nebaza nnyo atwala ba RDC mu ggwanga lyonna Maama Mbabazi webale nnyo nnyo nnyo. Atwala ba RDC mu ggwanga lyonna Maama Mbabazi webale. Nebaza nnyo nebaza nnyo General Muhoozi, nebaza nnyo General MK. General Muhoozi abadde wamu naffe era twabadde tulina meeting naye naye ne tugamba ke tusooke tumalirize ebyamaziika deno General MK tukulabe. So PLU yonna
nga chairman waffe JNMK tukwebaza nnyo General Muhoozi webale nnyo buli kimu twebaza nnyo abantu bangi nebaza nnyo Pastor Bujingo webale nnyo kwagala taata Alien Skin yajja n'okutuyimbira n'atuyimbira Alien Skin webale nnyo muganda wange mwebale kunjagala Alien Skin yajja Betty Mpologoma yajja so Fangoni Forest mwebale nnyo kujja mwatugumya Alien nampa ne sente ne generations bajja bombi nebaza nnyo ba General mwenna General Sale Musale webale nnyo taata we yalwala General nakutuukirira ne twogerezeganya General Sale Musale General Damulira akulembera crime intelligence bajeno bonna nebaza nnyo abamawulire ba TikToker nebaza nnyo ba TikToker mwebale kumbeererawo mwajja mu kuziika ba TikToker mbebaza mwajja ku nnyimbe ne mujja ne ku maziika ba TikTokers nebaza nnyo bannamawulire mwebale kuziika taata mu kitiibwa bannamawulire mwebale nnyo all media houses okuva taata we yafa mwasaza mu programu zammwe zonna ne mutuwa coverage NTV, NBS, Baba TV bannamawulire ba YouTubers mwebale ba YouTubers bakwano bange Frank Antambi Shalumu Sendi Jekin Zibo nababaddeyo mu kuziika Kasuku so nebaza nnyo ba YouTubers mwenna nebaza nnyo Sanyuka TV Sanyuka TV mwebale nnyo abasanyuka mwebale nnyo aba NTV mwebale nnyo ababukedde TV zonna nzebaza mutubeereddewo nnyo Shakibu webale kujja Shakibu webale kujja mwebale nnyo n'abalala nagenda mbamenya mpola naye nga mwebale buli muntu mwebaza buli omu mwebaza Sorot TV njebaza Amelia Nambala Amelia yajjanga buli lunaku Amelia mukazi gwo ino omutima omulungi Amelia Nambala oyo buli lunaku yajjanga n'atugumya so nebaza nnyo Uncle Toyota yakulembera MK banange MK project mwebale nnyo aba NUP mbebaziza Bobi Wine bambi Bobi Wine yankubira ku simu aba NUP mwankubira ku masimu era nangamba nti bali bweru singa abaddewo yandize so mwebale kwerekera taata wange mu kitiibwa tatange mwamuweesa ekitiibwa mwebale nnyo Minister wa Presidency Honorable Babalanda bambi webale eyakulembera akakiiko konna akajjanja batata wange n'okutegeka amaziika omwogezi wa President Farouk Kirunda webale gwe wakulira akakiiko konna
ak'okujjanjaba taata wange omwogezi wa president Farouk Kirunda. Nebaza nnyo General Nalweyiso mukama akuwe ky'osinga okwagala. General Nalweyiso weebale nnyo. So General Nalweyiso bannange mumuneebalize. Oyo yali ku ntikko wa buli kimu eky'okujjanjaba taata. Siga Mama Fiina mutumiddeko nnyo bambi teyasobola. Taata yankubira essimu Mama Fiina nkuyite era nenkukubira essimu naye wali bweru. Taata ye yaŋŋamba ng'akyali mulamu lwalina lunaku lwa 6. Taata naŋŋamba nti nkubire ku Mama Fiina ojja omulabe naye kyannaku nnyo nti tewasobola kubanga wali bweru wa ggwanga. Bebekulu mwebaziza. Bebekulu akoze omulimo. Bebekulu abandaba mumuneebalize. Bebekulu weebale nnyo kuba muntu wa buvunaanyizibwa. Abantu babawa ssente ne batazituusa. Naye Bebekulu ssente zonna wazireetanga. Bebekulu weebale nnyo my brother. So General Salena mwebaziza dda ababa Yasini babahamu n'abalala. So bonna abantu bonna abazze okuziika taata bamuziise. Abantu bangi nze kisinga okunsanyusa taata bamuziise mu kitiibwa. Sina kyemmanja nsi banne sina kyembabanja. Mutulaze omukwano mutubeereddewo. So abantu mwenna abakyayina obubaka enamba yange eri 070 96 40 15 1. Abantu bangi beefudde nze. Waliwo neyakoze akawunti ku Twitter. Siina akawunti ku Twitter. Nkiddamu siina akawunti ku Twitter. Enamba yange ng'oyagala okuntuukako ng'oyagala okwogerako nange eri 070 96 40 15 1. Njiddamu 070 96 40 15 1 ye namba yange yokka gye nnina bweti. Ate kati mutandise ogikubako. So yeyo yokka. Nebaza nnyo Donzera weebale nnyo wankubira ku ssimu. Banne enamba ate temugikubako. Kitegeera ate temugikubako. So yeyo bannange Uganda, please don't call. Bambi temukuba mujja kunkubira edda. Mbeegayiridde. Kitegeera temukuba y'olukolo mireita. Bambi temukuba mujja kuba edda. Don't call. So taata twamuziise mu kitiibwa. Omwoyo gwe Mukama agulamuze ekisa. Taata bye yakola yabikola. Ffe taata tetulina kye tumubanja. Yatuweerera, yatuwa emirimu, ate yatwagala. So taata bw'oteeka mu flight mode network atevaako. So my dad played this part. Ali mu ggulu era byonna bye yakola yabikola. Taata nga badde musomesa asomesezza abantu bangi.
asomeseza abantu bangi. Taata wange ensi ebadde emwagala era tujja kumujjukira nnyo 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 nnyo. Yes, ndi mu nnaku taata wange mumiisinga kubanga nze abadde mukwano gwange, abadde muganda wange, so I miss him a lot. Abadde atunyumira ku social media. So kijja kututwalira ebbanga ddene okuguma, naye nga mutusabire nnyo, mwebale kutwagala, mwebale kutubeererawo. Kati nzaaliwo Joseph Tamale Mirundi, nzaaliwo kati Joseph Tamale Mirundi senior takyaliwo. So kiri erigwe okukikkiriza amangu otambule n'ensi. Era taata yamanya nti tajja bbaawo, kyovulaba wendi yakitegeera nti olunaku lumu talibaawo. Era kati yandeseewo. Abantu tubadde tubavuma ffenna nga tubayisaamu eggaali, kati yabindeseemu. Naye yali yantendekya okweŋŋanga embeera eno. Yes, abantu tujja sigala nga tubavuma. Era nawulidde nga mugamba mbu Juni yazzaako ki, nja sigala mbavuma abasiru. Ekyo nekiriiko kubuuza. So mwenna ababuuza Juni yawedde, Juni yazzaako ki, nga wembadde era wennyendo sigala. Sijja kukyusaamu wadde.